Eddie Kenzo avuddeyo n'ayogera ensonga lwaki yadopinze oluyimba lwa mugole n'ensonga lwaki agenda kubaleetera omugole amubalage essaawa yonna. Oli ku Franklin Media, mwebale kwekuumirako amanya Franklin nga bulijjo. Nyongera okusaba gwe wenna omupya tweyungako, teweerabira kusubscribinga ate teweerabira kunyiga kaddaako okusobola okumanya buli story empya ebeereze. Namwenna abasubscribinga nyongera okubeebaza nti mwebale mukola kyamaanyi, mwebale kusubscribinga, mwebale. Omukulu Eddie Kenzo avuddeyo n'ayogera ensonga lwaki yadopinze akayimba akayitibwa mugole, olw'ensonga nti bafanizi be bangi ababadde bamubuuza omugole, era nga tulabye nti Eddie Kenzo buli posti gy'abadde ateeka ku Facebook bangi ababadde bamubuuza nti Eddie Kenzo otulaga ddi omugole, otulaga ddi ddala omukyala gw'ogenda okuwasa? Naffe abali ku ttiimu ya Eddie Kenzo tubeere basanyufu, naffe abali ku ttiimu ya Eddie Kenzo tumanye nti tulina omugole ku sayidi yaffe. Lwaki Eddie Kenzo otulwisa tulaga omugole? Ebyo nno byonna bibadde bigambo by'abafanizi be, wabula Eddie Kenzo agamba nti ekyamusikiriza okuba nti akola oluyimba lwa mugole kulaga abafanizi be nti omugole ajja essaawa yonna, kyeyasazeewo okulaba nti kyekigenda okubeera ekirungi eri bafanizi be kwe kusalawo aleete omugole oyo, kwe kusalawo akube oluyimba lwa mugole, abantu bakimanye nti omugole agenda kujja essaawa yonna, agenda kuba nti amubalaga mu lwatu. Ayongedde n'ayogera naffe nti abantu bangi abamujajinganga, bangi abamusindikiranga message ku Facebook page ye, bangi abamuvumanga nga bamubuuza Eddie Kenzo kiki, lwaki walekawo Leema, lwaki towawasa Leema, lwaki walekawo Leema, lwaki wamubeeza mu nnyumba emyaka egyo gyonna, lwaki towakola decision, lwaki towakola final decision n'osalawo n'owasa Leema? Wabula Eddie Kenzo agamba nti nze obulamu bwange bwonna njagala nnyo okukola ekintu ekirungi, njagala nnyo okukola ekintu ekyo kigenda okugasa obulamu bwange, kuba nti obufumbo tebamala gabuyingira. Obufumbo okufuna munno n'omuwasa kitegeeza aba agenda kubeerawo mu bulamu bwo. So omuntu agenda okubeerawo mu bulamu bwo oyina okumanya kikyali, olina okuzula background ye, olina okumanya ddala ensobi ki ezinaabeera mu kino nga tonnakola final decision. Olina okuzula munno n'omanya nti anambeererawo mu mbeera bweti, n'omanya nti anambeererawo mu buli kimu. So ebyo byonna bigambo bya Eddie Kenzo. Agamba tayagala muntu kubanga amunenya olw'ensonga eyo nti lwaki teyawasa Leema, wabula ye yakola final decision ye, yalabanga Leema tebajja kusobola, tebajja kuba nti bafumbirwa olw'enkwatagana eyaliwo, olw'okuba nti tebalina nkwatagana. So n'asalawo akikole bw'atyo, era agamba bafanizi be temumunenya lwaki yakola ekintu bwe kityo, temumunenya lwaki yakola ekyo, kubanga yakola final decision ng'era alaba nti tajja kusobola kubeera na Leema, tajja kusobola kubanga awasa Leema. Omukulu ono agambye nti omugole bafanizi be kyayagala mugumiikirize, mubeere bagumiikiriza. Omugole mugenda mufuna essaawa yonna, omugole mugenda mulaba essaawa yonna. So kye mulina okukola kubeera bagumiikiriza nakwekuumirako nakumanya ki ekijja mu maaso mwe. So yagamba nti mubeere bagumiikiriza, omugole mugenda mulaba essaawa yonna. Franklin gemanya, oli ku Franklin Media, mwebale kubeerako bambi. Nyongera okubeebaza mwenna abasubscribinga, mukola kyamaanyi, mwebale subscribinga, mubeereko musigaleeko, stay safe, stay home. Covid akyalimu, so temugezaako nnyo kwekumawamu, ate mwambale masiki, munaabe ne mu ngalo okubanga mwetangira ekirwadde kya COVID-19. Thanks for watching. I'm Franklin.